Twatenda majjuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi obuli mu kiro kyaleero atukwingize n'obubi obukirimu, era nga bwe tumusaba Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo tubisse mu nkola bye tujja wano ne tutuula ne tubaako bye tuyiga biidhinihi tabaraka wa taala. Tukyagenda mu maaso ne hadithi eza Bulughul Maram. Ekitabo erinnya lyakyo kitibwa Bulughul Maram, kirimu hadisi 500. Lye safari yaffe eriko akatemerero ka hadithi 10,500 naye si nnyingi kubanga bwe twogerera 10+ twazisonjola, hadithi nga 10 tumaze ozisonjola mpola mpola, era bw'otuula n'owuliriza ebigambo bino oyita mu bulamu bwa nabbi bungi nnyo sallallahu alaihi wasallam, era oyiga ebintu bingi kubanga hadithi zitusembereza obulamu n'obuwangazi. Lumu yali akola bw'ati n'akola kino, lumu yali bali mu safaari n'ekigwawo bwe bye tugenda tutunuulira ne tujjamu ebyokuyiga, era oba oliawo ne bitugasa ne twegasa nabyo. Nja kusooka kugaba ka message akagenda eri bahujjaju baitillahi alharam, dhuyufu rrahman, abalamazi abagenda okulamaga e Makka omwaka guno. Balina amannya gasukka mulimu hujjaju baitillahi alharam, abagenda okulamaga ku nnyumba ya Allah ey'emizizo, dhuyufu rrahman, abagenyi ba Allah tabaraka wa taala. Obubaka bwange gye bali, ekitiibwa eky'amaanyi kye balina okuwa ebifo ebyo gye balaga, kubanga Allah atugamba nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Okugulumiza ebifo Allah tabaraka wa taala bye yagulumiza kaba kabonero akalaga nti olina okutya Allah mu mutima. waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Lwakuba obuzibu obuli e Makka ku bantu abagenda okugendayo buli bumu. Bagenda bagamba nti tugenda mu bifo bya bbeeyi, ne basuubira nti ebbeeyi bagenda giraba n'amaaso. Kati agenda otuuka mu lusenyu Arafa nga terutegerekeka, n'abuuza ebbeeyi nga sigiraba, baatugamba luno olusenyu lwa bbeeyi. Ebbeeyi y'ebifo ebyo si yakulaba n'amaaso, yakufiiringa mu mutima. Era bamasheekhe baffe ab'ebitiibwa batusomesa batugamba abantu bonna banaagenda e Makka mu kye mulina okusooka obbassaako nnyo essira okumanya maximum respect ku bifo ebyo kubanga bya bbeeyi. So ebbeeyi teri mu kulaba n'amaaso. Ffe wano waffe twamanyiira nti ekifo kya bbeeyi n'otuukawo nga kitemagana, ate atuuka ku by'e Makka nga bikadde bizibu. Ne kakutanda n'otuuka ku katundu bakebeta Safa. Allah kawaana mu Qur'an nti inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Mazima ddala katunumba Safa ne Marwa kali mu mateeka ga Allah ge yassa. Faman hajja albayta, ajja okukola hijja ku nnyumba, aw i'tamara oba umura, fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Naye nga watuuse katunumba kali amanyi gakugwamu, tekafaanana bulungi n'akatono. Omanyi abaali balunzeeko ku nte mu lujja ng'enkuba etonnye ne zijja zirulinnyalinnya, lwewafaanana lulinga olwali olwazi nga lubisi ne baba balulinnyirira kate ne lukala. Mu magezi g'omuntu bw'atuukawo abuuza lwaki bafuna kanniiru ne bakayiwako ne walabika bulungi, oba talazo. Byonna babimanyi n'essente ez'okukola bye bazirina. Nnyini ebifo ebyo abyagala bw'atyo, nnyini bifo ebyo abyagala bw'atyo. Yani jalla jalaalu bw'atyo babyagala. Bw'otuukawo bw'otamanyi gakuggwamu, era oyinza n'okugamba nti no gavumenti teri serious. Eno tourist attraction eno kakati badde bagirabirira nanka.
abamu balowooza mbu ebifo bisi bya ibaada bya bulambuzi. Obwo si bulambuzi, awuliti si bulambuzi n'akatono, biri mikolo gya ibaada. Abanagenda e Makka oba ggwe oba munno mugambe ebifo biri tabiyisaamu amaaso, wadde tebirabise bulungi mu ndaba ye, akimanyi bumanya mu mutima nti ebifo bya bbeeyi, full stop, abiwa ekitiibwa. Twalaba nti zi Airtel zeeri ne MTN ezeeri, bw'otulaka n'ogula essimu yeeri, buli kanaku bakukoleza message, omulamazi ow'ekitiibwa tukujjukiza oli mu bifo bya bbeeyi biwa ekitiibwa. Buli kanaku ka message kajja ku simu. Lwakuba abamu twagala byanfuna, bw'alaba ka message tasoma. Ate nno mu nnimi bakusuubira okumanya Oluwarabu oba Olungereza oba French. Bakaka ennimi ezi, amakulu singa luno tolumanyi ojja kusoma luno, oba tolumanyi soma ku luli, naye message ekole ki? Etuuke. Buli kanaku bakweza ka message ako, tukujjukiza. Mukama waffe ow'ekitiibwa yazze okulamaga, tukujjukiza ebifo by'olimu al-mashaa'iri al-muqaddasa. Ebifo bino shariya ebiwa ekitiibwa, byaweebwa ekitiibwa mu mateeka g'Obusiraamu, tobikakkanya. Weeyise bulungi ng'oli mu bifo bino. Naye abantu baddeyo ne bagenda ne mu beauty contest, abantu badda mu hijja ne bagenda mu beauty contest, nazirabako nti ani yasinze obulungi mu banakyala abavudde e Uganda. Ne batandika waliwo eyazineseka muzaata nti waliwo ate yazine gundi asingako ono, agati ati waba bonna temuli, waliwo omuwala yazze n'ekibinja kya gundi, temunnamulaba bulabi mmwe. Bazze kulamaga bavubuka bato bali mu kulonda Nnalulungi w'omwaka ogwo mu bavudde e Uganda. Oyo yazze kulamaga oyo, ebifo biri abiwadde ekitiibwa. Sebuno ne batunkana empaka ne bateekawo n'akafo nti oyo omuwala atera okuyita ssaawa ezi ng'agenda okusaala aswiri, mujje tugende wali ku woteeri wali ku mulyango, tujja mulaba ng'ayitawo, mutegere kye mbagamba, si wakusaaga. N'alayira nti wallahi si wakusaaga. Era basanga bafulumye bagumbyawo bati si yoyo, yoyo ajja kati mumwetegereze. Era okumaliriza nti twagenze okwekenneenya mu beauty, abaana abakyala bazze mu hijja eno te naye nno gwe baliko tabalinako talina kyamanyi mukazi wattu nga yalidde awaadi oba gimuweerawa. Ebyo nabiraba na gange, tebanyumiza binyumize, nabiwulira n'amatu gange. Aba tawadde ebifo ebyo bifo bya ibaada, toyinza kudda mu drama yenkanidde awo ng'oli mu bifo ebyo. Kifo ky'okudda mu kusoma edduwa, istighfar, tudde mu tawuba, tetuyimiridde bulungi, amazambi tulina mangi ng'oddamu ebyo. Kale nno bwe bubaka bwange bwe njagadde okusibirira bannaffe abagenda otukiikirira omwaka guno ku nnyumba ya Allah tabaraka wa taala, era tubasabira Allah batambuze bulungi, abakomyewo mirembe inshallah. Katulabe ekitabo kyaffe mutugenda okutambulira leero inshallah taala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-musannif rahimahullah, bab al-adahi. Wa an Ali ibn Abi Talib. Dakimega hadithi hii twabukamu akagambo. Wa an Ali radiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastashrifa al-'ayna wal-udhuna ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بالعوراء. Okusala ebisolo ibaada nkulu nnyo bannange. Okusala ekisolo omusaayi ne guyiika nga tusala ku lwa Allah tabaraka wa taala ibaada nkulu, era tujjukiza baganda baffe Allah basumuludde ku byenfuna, tolindanga dhuhiya. Ze zimu ku ibaada ze twayisaako amaaso,
era bwe twagigayaalirira abasamize ne bajeza. Buli yenna agenda ku basamize ng'alina ekizibu bamugamba ku saddaaka waakiri enjiibwa, kubanga bo bakisoma eno mu bitabo byaffe nti lwoba ng'olina ebizibu baako kyosaddaaka, Allah ajja kusumululira ebizibu byo. Buli yenna agenda ku musamize, era bw'otunira amaka g'abasamize tewaggwawo mbuzibuzi, mbuzi ey'ekirevu, seggwanga emmyufu ennyo ekirevu, ebiwe bityo bitategerekeka, ate bo nga babikozesa mu bukyamu kubanga basaddaakiramu n'ebitalina kusaddaakibwa. Ate tebamutuma omuntu, bamutuma omwana, ate ne bajja bakawaŋŋamula n'owuwe yennyini gwosinga okwagala gwe booleeta. Oyo kasita tumusala musayini guyiika wali, toliddayo okulaba ku bwavu, nga musajja wattu agenda abbirira mu kaana ke ng'akatwala. Ibaada y'okusala ebisolo ey'okusaddaaka ibaada nkulu nnyo, twagiyisaako amaaso, twagigayaalirira. Bannaffe bo abagira teri yagenda bamusamize namugamba nti genda osale ekiro, tiyali agenda bamusamize namugamba nti genda osibe Monday ne Thursday wanike emikono, leeta kino tukisale, leeta kino tukisale, leeta kino. Bw'alaba nga oli munaku leeta akayiibwa kali, ate kagula mmeka? Tojja kusobola nte, tojja kusobola muntu, tojja kusobola mbuzi, leeta eki? Enjiibwa. Kubanga osobola n'okugamba ne muzitaayizawo ne muzikwata zabwereere, naye nga kiki? Omusaayi guyiise. Iraqatu ddami, okuyiwa omusaayi. Naddala abo Allah baasumululidde. Tolinda buhiya, tolinda genda ku muzikiti ngaawo olekewo embuzi 3 4 basale bagabire abanaku ennyama upate muluka yogende khalas. Ziri ezimuluka eziri mu bonti Allah ajja kuggulawo bazite. Naye abasamize ibaada eyo baagitubbako, ate bo ne balannamira muli ne bakulira mu buvuyo. Hadithi eri maaso gaffe, amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an nastashrifa al-ayna wal-udhuna, yatulagira eva ku jeno Saabalwanyi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, enzalo y'omu Makka, muganda wa Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Abavubuka abasinga tebakimanyi nti Jeno Ali ibn Abi Talib yali musajja mulwanyi namige, bamanyi Hamza na Umar ne Khalid. Khalid bonna bwe baali balwanyi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu y'omu ku baali abasajja abazibu ennyo, naddala nga fight eri omu ku omu, kubanga ennwana y'Ekiwarabu yayinanga omubaraza ekijja ekifu ku maaso. Amagye bwe gasisinkana ejje lyeri n'eryeno, olaba sooka otuwa mukajjalibu awo, bagutanga mubaraza, mutuwayo owamu ow'amaanyi mu bitiibwa, neeno naffe ne tuleeta owaffe ow'amaanyi mu bitiibwa, naye nga amateeka agafugawo wavawo omulamu ogwo, ge mateeka gafuga amakulu okwata ku bajenos. Ali yakubanga ebyo nadda ne mukati neyewogoma, era olutalo lwonna lwe twalina omubaraza ogwo ekiggula luggi, Ali yakuba era najjayo wiini. Asaaga oyo Ebadiri yakuba, Ebadiri yakuba akasajja nakasakuta twifena. Mukhandaka ate yakuba yeka, teri yakuba mulala. Khandaka oba Ahzab tulina amannya abiri, yakuba bwogwo. Era omusajja gwe bamwayaga nti temumpa bwana butono, si kirasi yange, bawuma lubaluba bali mu iti yange. Musajja mukulu twalwana dda mpaka n'akato, yaganze mpulira ekisa n'ensonyi kuyiwa omusaayi gw'akatabani nga kano. Ali namuganze mpulira essanyu okuliwa omusaayi gw'omusajja atalaba nti ebifaananyi tebimugasa, ne bw'okikuba oluyi, ne bw'okyekawo enkuba ekikuba mpaka ate ky'osaba kikuyambe. Ekyo kyajjako jeno oli yamuprovokinga n'anyiiga, n'amusaba balwanire ku nsolo, era ogwo omubalaza gwali ku nsolo.
gwali muzibu nnyo kubanga kyalabika nti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu gwe bamuwati yali wayitiye naye yamusa ku ttaka. Kati Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu olina okukimanya nti yali mulwanyi namige, wadde nga abamu balowooza nti yali wakusaaga, yali talwana ne balwana radhiyallahu anhu warda. Yatuleetedde hadithi leero agenda kujja emirundi ekisa omugumu ne maaso awajja. Nabbi yatulagira sallallahu alaihi wasallama okwekebejja ensolo. Hadithi twagisoma wiiki eri naye olwo ebigo bye twayitako. Okwekebejja nastashirifa, ensolo gitunuulire ogyekebejje amaaso, amatu, tosala nnema, wadde oluusi obulime obumu si bwangu bwakulaba yakutuka amatu. Almudabara kiva mabega, amakulu ensolo bw'ogibeera emabega olaba nti erina obulemu, ate almuqabala bw'ogibeera mu maaso ogiraba nti erina obulemu, oba mu position endala togiraba. Wala kharqa, alkharqa yeeyo mu sides, nga bw'ogiba mu sayidi otegeera nti erina obulemu, naye bw'oba ogiri mu maaso oba mu mugongo tobulaba, gibeta kharqa. Wala tharma, atharma ma saqatat thanayaha, yakuukamu amannyo, kubanga yakuukamu amannyo kitegeeza terya bulungi kufuna mu nnyama nnungi n'okubeera ensava. Ezo tetuzisala mu dhuhiya wadde aqiiqa. Damu hadith. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. نعم. Eyo hadithi etegeeza bw'oba n'ogenda okugula ensolo ya dhuhiya olina kwetuukira, kubanga bw'otuma obutumi bo bagula buguzi, ogyekebejje amannyo gyasamya amannyo olabe bamwegali. Naliko n'omusajja omulabu nga yakwata namu mu kamwa bw'ati, jjukira nti ensolo eziri domestic ne bw'okwata mu kamwa kwayo tolina kyoba, kubanga amannyo gayo galinga aga plastic si ga byuma, kasite bange eri domestic eziribwa ennyama ezibeera ewaka tezirina buzibu, amannyo tegasala. Okukebera amannyo n'ogyasamya, okukebera amaaso, nabako omusajja omulabu ng'akebera amaaso abanga alikwatamu kubanga omuntu aba n'eriiso nga naye terirabya ng'abantu ffe bwe tuli nabyo bwe bibeera, naye bw'obanga akwatamu litemya manya nti eryoddamu, yali talaba oleetera ddala n'olikoonako nga teritemeza, osobole okukola ibaada ennungi. Naam. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. دم تلابي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها لحومها وجلودها. علي بن أبي طالب era akumyewo mu hadithi endala radhiyallahu anhu atunyumiza bwe bali mu hijjatul wadaa ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yasala engamiya 100 mu mwaka ogwo, yasala engamiya 100 naye yalina obuvunaanyizibwa bungi nga abantu baali bangi bamubuuza ebibuuzo, n'asalako 7 n'omukono gwe sallallahu alaihi wasallama, n'alagira Ali ibn Abi Talib amalirize ezisigadde naye n'amuwa amateeka. Kyekyo ali kyategeeza ani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aquma ala budinihi,
wa an uqassima luhumuha wa jurudaha wa jilaliha ala almasakin. Bwe yali agenda kubanga mwetaaga alina ebibuuzo by'okuddamu, alina delegations ezazze ezavudde mu bitundu ebirala bagala musisinkana bakungu, tajja kuddawo okusala nga 110. N'asalako 7, n'ayita Ali muganda we n'amugamba nti maliriza 93 ezibulayo, bw'omala ogabire bamasiikiini naye totundako wadde eddiba wadde omutwe wadde ekirenge, kubanga ennyama ya dhuhiya tebatundako kantu, byonna biba byakugaba. wala utiya jizaratiha shay'an minha, n'abakinjaje, jazar ye mukinjaje mu Lwarabu, abakinjaje sibawako kantu konna. Abakinjaje abagenda okusala engamiya 10, kubanga najjukira nti okusala kw'omutwe kirala, okusala wano neefa yiki yakolanga sallallahu alaihi wasallam. Niyo okujjako eddiba ogiseetinga ebeere nti kati esobola okuteekebwa mu sefuliya efumbibwe, abo beeta abakinjaje. Nabbi n'amugamba nti nze ngenze kukola buvunaanyizibwa bulala, gwe muto wange Ali maliriza emirimu gino. Ebyokuyiga ebiri mu hadithi eyo nfofoole. Ekisookera ddala ffenna batudde wano tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyali mulungi mu byenfuna, teyali mulungi mu byenfuna. Yasala engamiya 10 ku Eid al-Adha. Ekyo kyakuyiga kyamaanyi. Abamu ffe wano ebyenfuna byaffe birungi nnyo, tetukifaako ekyo, tetukifaako. Yalina ejjubba 2 sallallahu alaihi wasallam, ng'emu ya Yidi, evaayo ku Yidi kwokka, bwe bamala Aisha ng'agizinga ng'agizaayo. Ejjubba endala ya Juma sallallahu alaihi wasallam. Ffe situmanyi ngoye ze tulina, naye ajati yennyini ekazikooleza n'azigolola tamanyi muwendo gwazo. Ejjubba yandibadde eyokusatu yali ya winter, ate yagigaba. Oli gye bamukolera ya winter ebugumya, bagikola mu wuulu, n'agigaba sallallahu alaihi wasallam. Esanga omusiraamu yenna akankana ku subuhi, empewo yamuyiseemu, n'agijjako n'agimugabira. Abugume omusiraamu mudu wa Allah abugume empewo emuttiraki, era n'addayo ku Meka. Kyokka nga baagimukolera ngeri special bya mukulu, yagigaba. Yagigabira Ka'b ibn Zuhair radiyallahu anhu warda, omu ku basajja be sallallahu alaihi wasallam. Naye ffe situmanyi nangoye ze tulina ate tukaaba obwavu kutumalawo. Tulabye wallahi omwana abonyeebonye. Mbeera mbi nnyo jamani gye tulimu, naye nga tutamanyi zaalina. Nabbi alina egi sallallahu alaihi wasallam, yekola hijja, yesala Idi, yesala ejjuma, yegenda ku magaribi ne Isha oba oluyita luto, yegenda mu ntalo ate yeya Idi. Ekyo kyakusaaka. Fuluni betwambala nga tumaze okunaaba, waliwo betwambala nga tuvudde mu gym, waliwo za weekend, waliwo za weekdays, waliwo za sports, waliwo. Atuuka wokka watereka engatto ng'oza dduuka lya ngatto. Naye bw'amaliriza nti wallahi President Museveni atusize obwavu jamaani, kino sikirabangako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah teyamuggulirawo duniya, naye yamuggulirawo akhira. Bye yalina ku akhira bwe tubitunulira yali biliyoniya. Singa byalina ku akhira tubitunulira biliyoniya, naye ebikolagana ne duniya yali munaku. Kyokka ekyewuunyisa yasala engamiya 100 sallallahu alaihi wasallam. Ku lwaki? Okusaddaaka teziba ssente nnyingi, guba mutima. Tusaba Allah gutuwe okusaddaaka, okwagaliza abanaku babeere bulungi, teziba ssente nnyingi. Era osanga alina obutono ng'ate bwennyini bwasaddaaka, n'obuuza kati anaali aki, ate ng'alina ennyingi yali affene mungi nnyo mu ngalo muno.
amasanda tegamusobozesa buli akagwamu kakwatira bukwatizi buli akagwamu kakwatira bukwatizi mwewala okulya ffena omungi oyo jamani takkiriza kantu kasita kasitiikingako bwe kati baasi engamiya meka 10 sallallahu alaihi wasallam ekyo kimu ekyokubiri kyetuyiga mu hadithi ekisoose mutima omusaddaasi gwa musaddaasi si sente nyingi kuba teyazirina sallallahu alaihi wasallam olwaliro engamiya emu nga lukovukovu luli awo lugula miliyoni 3 emu olukovukovu tanyirira miliyoni ezi kiba kitegeeza ebeetegereka erimu 5 kati kubisaamu 10 ekyokubiri tuyigamu nti kikkirizibwa okusigira kubanga yasalako omusanvu sallallahu alaihi wasallam n'asigira muganda we Ali amalirize ezisigadde era Ali yakola bulungi omulimu ekyokusatu tuyigamu nti abatwala ennyama eyo bamasakini yamugamba nti bw'omala ogabire baki abanaku naye ffe abamu bwe tusonda ente ku muzikiti ennyama yange yonna sente nga bwe nazireese mupime kilo ezijja mu 40 muteeke wali ennyama yange bwe batakikola lutalo kyolanze ebintu by'oku muzikiti wano byantama kiraba sente zange zenireese bunyawe bwe bampadde bwe ŋŋaana okukolera wano nga mugamba ndi mubi ennyama ng'eyombya abaanadamu mwanange ekimu ku bintu byeweegenderezanga mu duniya muno biri ebintu ebi ettaka n'ennyama bitinganya abantu oba ennyama ettaka nno kaleko niye oba ennyama erimu kaki ng'ejjudde ku zibucha zonna z'oyitako awo zonna kujjuddeko nnyama niye abantu bakyawa bannaabwe ne banyigira bannaabwe lwaki nnyama era weegende bw'olabanga biganye mwanange genda ku bucha ogule kilo zo 5 ogambe omukyala zitokose bateke ku mmeeza otuule amaduga kugwemu waakiri kusinga okuswala ffe tuli bawalimu tugendeyo mu madalasa ne baleeta emmere ennyama esooka okuggwawo oluusi nga tebana nakugaba anti byayitawo nga tulamu ekifi mu bakuli byayitawo nga tulamu ekifi mu bakuli bagenda okusena emmere nga temuli nnyama bw'olabanga biganye nsi nkuwadde amagezi tabuka genda ku bucha ogule kilo ezi ajja tyazitokose ogyemu essaati otuule weemaliremu kilo ezi amaduga jakendeera ennyama obuvuyo buli ku Eid al-Adha ku muzikiti awo naye ekiri mu hadithi eno ennyama gye tusala ebeegenda eri bamasiikiini si ffe kakati engamiya 10 nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agenda zirya na famire ye oziri oziraza ekigendera kugabira baki bamasiikiini abali obubi abeetaafu so si nti nze ennyama yange yonna ngikola ki njagala namugamba nti gabira amasiikiini amaliba ebirenge mutwe teri kutunda kubanga ennyama ya dhuhiya ennyama ya aqiiqa tetutundako kantu tuganze omutwe sigwagala nyampamu ezamanga eddiba siryagala nyampamu gaba okujjako gogabidde yasobola okutunda naye gwasaze totunda bajazar abakinjaje tetugamba nti ogenda kusala dhuhiya yange ojja kujjako kilo 3 ez'obusazi kiri haramu musasule sente ze ez'ekikinjaji bw'omala olyoke omuwa ennyama nga afuna bufunyi ku nnyama so si nti abamu omutwe n'eddiba bibyo kati gwesala nedda omukinjaje oba akoze ku nsolo eyo tatwala nnyama nga gwe musaala gwe kubanga ennyama eyanjawulo bwe tuba tusala bino ebya bulijjo ng'ennyama y'okulya ewaka yammwe kisoboka ekyo mugajja munsalira ente yange eddiba n'omutwe n'ebirenge bibyo gwe musaala gwo naye mu dhuhiya mu aqiiqa ne hadi bibali abali mu hijja bibasala tatwala nnyama eyo nga gwe musaala gwe era ali atugambye nti wala utiya jizaratiha shay'an minha abasazi sibawa kantu konna nabi watu yamulagira sallallahu alaihi wasallam damu hadith
amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aquma ala budinihi. Ekigambo budini kiina enjatula nyingi, budina, badana, nga bategeezaamu eŋŋamiya egenda okusalibwa. Eŋŋamiya y'ensolo ekyasinza okuba n'amannya amangi mu Qur'anul Karim, era buli linnya lijja nga lirina makulu. Walbudina ja'alnaha lakum min sha'airillah. Albudina y'eŋŋamiya egenda okusalibwa. Ate al ibil afala yanzuruna ila al ibili kaifa khuliqat. Abaffe temulaba eŋŋamiya bwe yatondebwa. Al ibili y'ensajja, ate annaaqa y'enkyala. Faaqaru naaqatallah, ne batta eŋŋamiya ya Allah. Annaaqa y'eŋŋamiya enkazi. Ate al-ir y'eriko endiboota ezigenda eyetisse emmaali. Was'al al-qaryata allati kunna fiha wal-'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Al-'ir ga Nabi Yusufu mu surati Yusufu alayhi salam, Allah batunyumiza. Al-'ir y'eŋŋamiya eyetisse emmaali egenda mu katale, emakulu endiboota bagiyita 'ir. Kati eŋŋamiya neeba nga si yakusaaga, erina amannya nfofoolo. Ate arrahila yetambula safaari, kiva mu rihla. Arrihla ye safaari, kati arrahila yetambula safaari. Neeba nga y'ensolo esinga okuba n'amannya amangi mu Qur'an al-Karim. Kati olaba badana, budina, kati wanage budinihi ategeezaamu ŋŋamiya etegekeddwa ngenda kusalibwa. Yayawukana Allah tabaraka wa taala. Kyolaba okusoma irimu olina kusooka kukuba Arabic language nga language yo, nga language nga tunatandika Quran na hadith. Olina okusooka okufuŋŋana nnyo Arabic language oyo n'omugonza, kubanga ebigambo buli wekikyukamu kirijja amakulu malala. Katuna qariya mu Luganda bakiyita ekyalo, ate Madina ye town. Kyokka ate mu Quran si byebyo. Tulina qariya ng'ategeeza town, tulina Madina ategeeza town, ne balad ategeeza town. Naye byawukanira wa? Qariya kubaako bajeemu bokka. Era kyolaba bw'aba ayogera ku bukuzikiriza, wama kunna nuhlika wa idha aradna an nuhlika alqaryata amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Buli ayogera ku by'okuzikiriza ayogera ku qariya, kubanga bonna baba jeemu. Naye qariya tekitegeeza village yekyalo, ategeeza tawuni naye ng'erimu bajeemu. Aya zonna ezogera ku kuzikirira kuliko kigambo qariya, zonna ezijja mu Qur'an al-Karim ategeeza qariya abajeemu. Ate Madina kiba kigatta abannaddiini n'abatali. Era yo Madina tagizikiriza, mulimu bali aba la ilaha illallah bali. Kati bano bafuna akalembereza nga bayita ku bali, n'abajeemu abalimu ne bawonera awo. Bamalayika bwe bajja wa Nabbi Lut alayhi salam, wa Lutan ayegamba etya mu Ankabut, subhanallah, yamugamba nti inna fiha Luta qalu nahnu a'lamu bima fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dhara. Era yakozesa kigambo qariya ng'ategeeza Nabbi Lut alayhi salam. Bwe agamba Nabbi Ibrahim yamugamba nti tugenda kuzikiza ekyalo kyeyo, wali abajeemu abali bakola ebikolwa ebikolebwa kati ku mulembe guno ebyobuseegu. Era abaalimu nga ba la ilaha illallah bonna yabajjamu, tewali n'omu yakosebwa. Ne wasigala qariya yokka n'agidammara, n'agimalawo. Kati ekigambo qariya. Ate Madina mubaamu sayidi zombi, ate balada
kubako kabira emu albalad kubako kabira egi abantu ab'ekabira emu nga bawangalira mu kifo kimu baita balad naye batawuni naye nga luba kabira ki naye mu Luganda bw'ogenda obivunula ebigambo ebyo owulira embaga biyingiragana ate mu Qur'ani abyawula jalla jalal damu hadith budina yengamiya etegekeddwa okola ki kusalibwa bw'okisanga ekigambo ekyo ba mu Qur'ani wa hadith naam وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. جابر بن عبد الله صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يالس حديث قالوا omulyango gwa adhahi mu Bulugh al-Maram era nga iraga kwegattira abantu 7 ku nsolo ez'ebika ebibiri. Ekisooka yengamiya aga nti naharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam twafumiita ne nabbi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiya mu mwaka gwa Hudaybiya yemuyita Treaty of Hudaybiya Sulhul Hudaybiya mwaka gwa mukaaga mwaka gw'omukaaga ne bwe yakola endagaano ne banna Makka mu katundu akake Hudaybiya sallallahu alaihi wasallam we yakolera endagaano n'abantu abo sallallahu alaihi wasallam Hudaybiya kaalo oba obuzaayo kilometers nga 50 okuyingira ekibuga eky'e Makka naye edda yali game park. Edda nabi we yatuukirawo waliwo embeera za game park era waliwo ne aya Allah zassa mu katundu ako n'abagana okuyigga kubanga basahaba bwe batuuka e Hudaybiya nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam mukube ensiisira tugenda kwebaka wano batandika okuzimba ensiisira muze muyita tenti ab'omulembe guno. Twalaba nti bwe batuukanga mu kitundu ne basalawo nti bagenda okubeera ensiisira ezisooka okuzimbibwa za first family ezisooka okuzimbibwa first family bweggwayo ne tulyoka tulaba abaddako olubeerera bwe kyabeeranga. Jjukiranga bwe muba mwakatandika okukola omulimu muba mukyalina amaanyi mukola mulungi si bwe guba egiddako mugenda munafuwa mutandika okukola kuggusa lubimbi kati ensiisira ezasookanga okukubibwa za first family kubanga nabbi yatambulanga n'abantu be sallallahu alaihi wasallam. Bamala okukuba ensiisira bagenda okwetegereza nga bagumbye mu game park anti busobe buyitawe budde kano kamyu eno ngabi kino kiki tulikuwa abali babimanyi ne bagamba nti tulabawo signs eziraga nti eno kiki game park. Kati Allah nabagana okuyigga. Jjukira nti bonna ebiseera ebyo abantu bedda babanga bayizzi n'akavuka ak'emyaka 8 nga tekayiga ne bayigga kubanga edda obulamu bwe bwali bwafaanana. Omusajja semaka ebyalaganga nti musajja semaka tukiddwa okuba mumanyi okukola ki okuyigga. Ya ayyuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Abange mu abakkiriza Allah agenda bagezesa n'okuyigga agenda bagezesa n'embeera min as-sayd n'okuyigga mu kaseera ng'ensolo sono gikwata n'omukono bwoti tanaluhu aydikum kubanga obumi bwajjanga ate ne baagala okuyingira mu tenti zaabwe ate nga muyizi
amakulu nga asobola kubuukira n'akakwata. Oluusi ng'agira bw'ati akalengera wali asobola okukasuka effumu lye n'akola ki? Tanaaluhu aidiikum wa rimaahukum. Sooka kwata n'omukono oba n'okukasuka n'effumu. Niye Allah n'abagaana. Lwaki abagaana? Abaali mikolo gya umura ne hijja tebayigga, n'abagaana okuyigga. Naye sheekh omu yagenda n'agatta aya eya Qur'ani n'embeera ze tulimu ezamutako ono mukulu simu. Sheekhe ali Makka awo yagatta aya eyo ti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, layabluwannakumullahu bishay'i, Allah agenda bagezesa n'ekintu kiriwa? Simu. Ng'obuseegu obuliku tanaaluhu aidiikum, otapinga butapinzi bwoti screen touch, nolwo ebifaananyi by'obuseegu. Kati Allah eyo aya agireeta naga nti kati simu tanaaluhu aidiikum, lugalo, nolwo obuseegu. Lwaki Allah tugezesa n'essimu eno? Liya'lama Allahu man yakhaafuhu bilghaibi, alabe muvubuka ki atabikkula ebintu ebyo. Ali mu ruumu ye yekka, MBs kweziri, network eri okay, Google eri open, katini zonna ennene, madirisa magale, agenda kubikkula biki? Tanaaluhu aidiikum, lugalo. Sheikh yangatira ayo n'ennyenya omutwe. Yennyini essimu kati gyatugeseza nayo, yabagesa na kuyigga. Basahaba baasanga obuzibu. Jjukira twagire nti obutonde bw'omuntu ayagala nnyo ennyama, nga bulijjo ensolo zibagoba ebyalo nga 6 agiraba awo, naye takkiriza giyigga. Kubanga edda bagobanga ensolo emu ebyalo 6. Wano ne Kawempe tebannakwata nsolo, ate oluusi nebalema ne badda nga lonsa, naye nga sipulinti ebadde awo. Tuli fenna yazuuka ng'ogenda okukunkumula ebweru ekiro ng'enga byetudde awo, naye nga wallahi kiri haramu egitambaala. Liya'lama Allahu man yakhaafuhu bilghaibi. Kati yesimu ssebo mukulu, wadde kateni zonna ziri wansi teri akulaba, ojjukiranga nti Allah ng'akola ki? Ku mulembe guno essimu eno Allah gyatugezesa nayo tanaaluhu aidiikum, just screen touch. Omusajja yaddira omuzungu byonna obuseegu buli kuno, ne buga nti njala bwe kiri, gwetika mutesi linnya n'onyiga enter nga bakuleetera nti kiri bwatu bwafaananyi. Osaba busabi linnya abakuwa. Naye Allah tugezeseza, nabaye yabagezesa na kuyigga ffe essimu. Ebyali Hudaybiya, akaalo ke Hudaybiya mu mwaka gwa 6 hijiriya. Naye Hudaybiya baalwawo, Hudaybiya baalwawo, Eid al-Adha ne basangawo. Nabbi n'ayagala asale dhuhiya, kubanga tulaba nti okusala dhuhiya sunnatu muakkada, sunna nabbi z'ataalekanga, oba mu safaari oba alika. Weewuunye nabbi sallallahu alaihi wasallam ali mu safaari kilometers nga 4 okuva eka, yasala dhuhiya. Naye n'abakkiriza abantu 7 begattire ku ki? Ku ngamiya, n'abalala 7 abalina basobodde okufuna ente. Kati Jabir ibn Abdullah kwe kutunyumiza ebigambo ebyo. Naharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aama al-Hudaybiya al-badana anis-saba wal-baqara anis-saba. Twasala kwa mwaka gwa Hudaybiya mu katundu ako nga tulina Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngamiya nga twegattako 7. An-nahru, ngamiya tebagisala. Ekigambo nahar kikozesa kufumita. Ngamiya afumita nfumite, tebagisala. Tebagisala nga nte, tebagisala nga mbuzi. Bafumita bufumisi biri mu lusingo waggulu kubanga yo ne bwetuula olusingo lusigala luli eri kubanga luwanvu. Bafumita nfumite, era bwekakutana n'ogisala eyinza okukumalawo kubanga eri deadly, eri skillful, ntemu nnyo eyo gy'olaba. Allah yagitugondeza ffe abaana Adamu, naye yamutawaana nnyo nnyo nnyo,
era yensolo yokka ngeri domestic nga tesobola okubeera mu game park nayo kubanga tamtani minasiba ensolo ziri enjizi ezikuba ezirwanyisa era ezimu zigitya naye ssebo olabe ng'etidde kiba kitegeeza gwe batidde si mwangu engo eri skillful eri fit ena speed yenna ejjudde byakulwanyisa amagulu gonna mimwa byonna naye esobola okutya engamiya etalina lwala etalina mannyo gasala kubanga eri domestic twalabye nti ensolo eziri domestic amannyo ga plastic ne bwekuluma bweti wali kivaawo go galuma muddo gagayagaya bwe guti naye yeyo engamiya bafumita nfumire tebagisala era ye engamiya mu byewuunyisa esalibwa omuntu ogwo ate nti mumala kuwera ogikuba ekigo ate nga lenti teri skillful naye engamiya mu butemu bwayo obwo bwonna ogwo agimala yoyo Allah tabaraka wataala fumita bufumisi wali nkudde okolwemirira basi ngeka ku ttaka fa idha wajabat junubuha kasiteka wansi bweti nebanga eweddemu saine kufuluma negwamu amaanyi fakulu minha tutandika okusala ennyama mulye bwatu batugamba Allah tabaraka wataala lam hadith وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. حديث eraga nti kikkirizibwa mu busiraamu okwegattira ku ntu abantu omusanvu oba engamiya. Twalabye badana y'engamiya egenda okusalibwa era kyetuyigamu ekirala nti si tteeka nti buli twegatta ku nte tulina kubeera 7, tuyinza okwegatta 2, minimum 2, maximum 7. Ate bwe tusukka mu 7 teba dhuhiya kubanga emizikiti egimu baga nti twesonze bantu 20 ne tugula ente yaffe ya dhuhiya. Eyo teba dhuhiya, kiba kirala. Dhuhiya tebena kusukka mu 7. Ate si tteeka nti mulina okuwera, muyinza okubeera 2, 3, 4 oba 5 oba 6 oba 7, naye 7 ye maximum. Ekyokubiri si tteeka nti wetwegatta 7 sente tuleeta zezimu. Tusobola okwegatta 7, omulala leeta nnyingi, omulala katini, omulala 1,000. Ekikulu ennyo nniya ze ziba zeegasse, so si sente. Hatta tusobola n'okwegatta 7 ng'omulala talina kyaleese n'ayingirira ku nniya, ne tumukkiriza n'ayingirirako kuki? Ku nniya. Ate nniya esinga naleese sente. Ono asobola okuyingirira nga wa nniya taleese wadde n'ekikumi, ng'eyiye ennywevu nnyo n'okusinga leese emitwalo 3. Obusiraamu bwasimplifyinga buli kantu konna ffe twekalubiriza. Bwe mubeera 3 nga mwegasse muguze ente eri awo, tekibagana kuge nti ne haji guni tumuyingizeeko, yayingirire kuki? Ku nniya. Oba taata waffe naye yayingirire ku nniya, si wali buzibu. Naye wane waffe twagenze okuba mu calculator, ente eri ku ssente bwe ziti, buli omu aleeta emitwalo 3 mu 3 mu 12 mu 5 mu 2. Ye calculator bwe tulaze wano. Era ne babanja balance, tukubanja 5 zaffe tonaleeta 12 mu ebi mufaaki jamani. Ente ye miliyoni 2 omu yekka ayinza okuleeta emu kitundu, ffe abasigale tuleeta 5, noleeta 10 oli 8 oli 3 neziggwayo, tiwali buzibu. Naye ffe tulimanyi nti okkakkana twagenze okuba ekibalo. Era n'akookusatu essente z'oleese nga twegattira ku nte si ennyama gy'otwala. Olidde teekawo minzaani, nagenze okubalabalamu essente ze naleese, mulina okumpa kilo 12 n'ekitundu. Isima tontabula, nzisala kutabuka, isima tontabula ku nnyama. Binadamu bannange. Era ebiseera ebisinga bibagabira dhuhiya osangawo minzaani naye nga yaki mbu bajja kukaayana. Era nze nava ku dhuhiya ku muzikiti wange sibeera mbya dhuhiya kubanga nkaayana
nebyesamba sibibeeramu, sijja kubisobola jamaani. Nkayana bw'oba mwesonze ne mwegattira ku nte ne bakuwa kakoota kamala, kuli ako katono. Ekikulu ennyo egende mu baki, mu banaku, ky'ekyebbeeyi. Era kyolabba abatake ate ako baakategeera nnyo, baweereza eno baba bakimanyi ne wali abanaku abangi. Abatake ku Idil Adha benkanika wano mu Uganda, sinalaba yabasala nte kwenkana batake, bo bakibala. Ku lwaki? Bw'oba onoosala dhuhiya ewali abanaku abangi oba osalira. Bw'oba oli eno Kampala ng'eri mu kyalo ewali abangi, ente egenda eri. Kati abatake kyolaba bo bakwata sente zonna ne bakola ki? Ne baweereza eno, bo ne baddeyo ne bavuga mmotoka zaabwe. Ewali abanaku abangi wetukola ki? Wetusalira, kubanga ewali empeera ennyingi era. Naye ate ffe tumala okusala ente gye twasonze ne tugayanira ennyama ne tugitwala mu firigi yaffe, tulyako katono katono katono. Gireke egende mu banaku, ekisinga ebbeeyi. Gireke egende mu ki? Mu banaku. Ekirala kino kyo kigenda eri ffe bayimaamu. Bayimaamu, amiru w'omuzikiti, mwaziinyi, abo bwe batyo. Bwe muba mulina ente 3, 5, 6 ku muzikiti gwammwe eza dhuhiya, mwe temugenda kutwala. Kubanga lwaki? Buli ezibeerawo ente nga nnyingi, bannaffe bano abeetaavu nga bajja. Ezikuma okuba ennyingi bayita ne bannaabwe nti eno waffe twalengeddewo ente 6 mwandizze eno mangu. Kati bwe baweera mugenda okugaba ennyama temala. Kati mugenda ovaawo nga kati bannange tetufunye nti eweddewo temugirabye, kyokka imaamu akuta akaveera kali mu kireezi. Gwe mugambye nti eweddewo nange sifunye, omutima gujja mutereera. Niyo ngamba otya nti eweddewo nga yiyo ogirina. Era oludde ekaaga nti bamubuuza batugambye ogenda kudda n'ennyama eruwa, bayimaamu bagyegabidde ne banne. Imaamu, amiiri n'omwazinyi bonna bagyekoze eki? Kati imaamu, omwazinyi ne imaamu n'amiiri ki? Mumanye katulye ekinyeebwa ku Idi naye nga abantu bano basiimi. Ate tokukuta. Kubanga abamu baba kyatemaatema n'ayita akaana ne bakawa akaveera ne kayita. Era bakulaba. Ate ekyobulabe eri kiri mu mwana Adamu, alaba akaveera ako, obwedde bakukusa obuveera nga tubalaba. N'omubuuza bakukusiza bumeka jamaa? Bwe butonde bw'omwana Adamu, obwedde obuveera butuyitako wali naye nga batutaako. Tokukuta, gukitemeraawo ng'ensi yonna eraba, oveewo nga nawe tokoze eki? Osaabanya omusaayi naye mugende nti okumanya eweddewo nange sikola ki? Sifunye. Kubanga okulya ekinyeebwa ku Idi tekiri haramu. Oba nayo hadiisi eraga nti okulya ekinyeebwa ku Idi kiri haramu, gitusomere. Ffe bayimaamu olina kugula buguzi ku bbucca n'otwala eka, eno ey'oku muzikiti giveeko, egenda kukulabisa bubi. Bagambe nti ennyama yonna be bagyegabira, naye ng'oluusi tute kilo 2. Eri gyakiripootinga nti bonna bagyegabidde, alowooza tute ludda lulamba. Totwala, wesigalirawo. Ogende nti nange bannange tutambule tugende. Bino mbagambisa experience, mbadde imaamu okumala emyaka 10. Era nava mu dhuhiya lwa bintu ebyo. Enkaayana. N'akasembayo ku kwegattira ku nsolo, biidhnihi tabaaraka wa taala. Ababa beegasse mutukuze enniya, ennyama egende mu banaku, bakuwa katono. Tulabye Nabbi yasala engamiya 10 ng'agenda girya. 10 osolo kiri egenda mu banaku. Maliriza nga mbajjukiza nti ibaada y'okusala ebisolo ibaada nkulu nnyo mu ddiini yaffe. Bwe twagayaala omusamize n'agiwamba era yakyasinza okiganyirwamu, era bo basaddaaka buli kanaku, hatta n'ebitalina kusaddaakibwa bo babisaddaaka ng'abantu ng'embwa. Era bivuga nti ogenda kusaddaaka magujja, kino ekigezo kye wafunye ekizibu ky'amaanyi, olina kusaddaaka magujja. Naye esaddaaka ekajja maanyi ogikwata, buli lwokwata walwana, buli lwokwata wakwagwa. Ewa suulya nkwe basaddaaka mbizzi, ndoze nabo basamizire beka nabo tebajagala.
babasiraamu basamize sitera kiwulire bakyogera ntera kuwulira njiibwa ne maguja n'abantu n'enjiibwa ebiwe bityo bibasintire okusaddaaka. Kale katugendeko mu bibuuzo dakika zino inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nkozesa data wa intaneti okulaba n'okudownloading ebisomo bya bamashefu. Olumu mba sirinaako airtime nga ate sirina ssente ne nkozesa ka VPN oba wayatani okugenda ku intaneti ku bwereere. Kakati kampuni ya simu ya Airtel mba sigiryazaamaanyiza ssente zaayo era sifuna musango mu maaso ga Allah. Wayatani kyeki nakyo kika kya VPN bakita wayatani. Kyembadde manyi ku VPN olina okuba nga oledde kuliko ssente nolwokuba ogigendako. Waliyo akalala kabuuka obwo bulyazaamaanya oba olyazaamaanyiza kampuni ya Airtel okubanga otapinze eri butereevu. Ebyo bigenda mu layini y'amasannyalaze n'amazzi. Tobba amasannyalaze, tobba mazzi, kiri haramu. Oli ajja kugamba kimu nabo batubba. Ebyo tebikwatako, ebyo tebikwatako. Mu bintu by'olina okwewala ennyo kwe kubba ebintu nga bya bantu bangi. Kyovula obusiraamu butugaana okukyajingira essimu mu muzikiti, okugolerera engoye mu muzikiti, kubanga amasannyalaze ga bantu bangi. Masannyalaze ga bantu bangi. Ono basobola kukiyama aba bangi. Waliwo emizikiti egiri mu residentials, amazzi abantu neiba bakimaga ku muzikiti. Ab'omuzikiti basasula zi bills. Babuuza bane fata ina somero amazzi nga gagenda mangi. Kumbi baneiba bakimeno. Abasiraamu mugenda badda ku yawmul qiyam. Mu kissa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu oyaberera amirul mu'minina wa ummenu. Bamuleteranga ennazi. Yukira nti bannaffe ababeeru balabirira nnyo enviiri zaabwe n'abasajja era tekirina buzibu basigamu ennazi muno. Yavanga Baghdad mu Iraq naye ennazi etambulanga butto obwawunzika bwoti ejja mpola. Empties balina ngo zikuŋŋaanya ziddeyo Iraq bateekemu baleete. Kati mutabani wa Umaru yaddiranga empties zino n'addamu n'azikenenula mpola n'afunamu n'asaaba muno. Naye lumu bali emmere ne mutabani watudde awo nagenda okulaba enviiri zikola ki. Namugaa sembera nawunyamu nga mulimu ennazi. Nambuuza nti obba ennazi y'abasiraamu. Namugaa taata ffe tuli baki? Ffe tusoma ddiini ki? Tituli basiraamu mutabani. Kati nzibye eruwo. Namugaa nti ennazi ejja nga y'abasiraamu abangi si ffe si famire yange. Namugaa nti sigikwatangako. Empute ziri z'osuula zenkenenula. Bamalira mu saaluuni. Musajja mukulu n'atula wali n'agamba wa saaluuni tolekaako wadde akaviiri naako. Zonna ne baziggyako. Namugaa ku kiyama era kundeetera bizibu. Eyo ennazi y'abaki? Y'abali si ffe. Ago amasannyalaze g'abasiraamu si gago. Tokyajingirako simu. Bamaama baliranye emizikiti eka ku byalo gye tusuula ava ku masannyalaze g'omuzikiti ogagololerako engoye. Va ku mazzi g'omuzikiti ogaseno gatwala ewuwo. Kwaveeko. Ebyo bintu bya bangi. Tobba amasannyalaze g'abendi, tobba mazzi. Oba bakampani z'amazzi batubba oba amasannyalaze tebikukwatako gwekola bulungi. Kubanga ate ojja kumala okugabba enkya bakukwate bakuleete n'ekirevu kyaffe n'ekkanzu ku mawulire ate tuswale. Ate bw'omala obibba n'otukukuta n'obba bwe bakukwata fayini gye bakukuba era eyasasula aba yasinga. Fayini gye bagenda okukuba balikwata ng'oswadde n'emawulire eyasasula akola ki? Kubanga bwe booleeta bennyini babutaapinge osobole okugabba enjala bwe baluma be bayimbula bannaabwe. Kasita balaba nga tubana kyakulya nti waliwo haaji omu gwe twakolera yakanankani kali mu kafo bwe kati gwe gendayo. Biveeko. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu
yalagira omwana we yimuka tugende mu saaluuni bakusaleko enviiri zonna ate toddangamu, kyokka nga yalembekangamu empties ezigenda okuddayo batekemu ennazi empya. Kategese bulungi? Tobba bintu bya bantu bangi. Wakiri tofunga n'ebyomu nomanya tulitunka n'oyo omu ku kiyama. Naye gurupu ekimu ku by'omutawana ku gurupu muyinza okuba mulimu omu ng'eddwazi ezaanukula. Tusasula amazzi ku muzikiti naye ebbiru zirinya, ayi Allah tukwatire ku muntu atubbira amazzi. Abantu batudde mu muzikiti wano nga tuli bangi, buli omu alina weyiti ye wa Allah. Tetuyinkana weyiti. Waliyo ba VIP mu maaso ga Allah nga yeewoga nti Allah tukwatire ku muntu oyo webajyanukula. Kyolaba abatusookawo balongoofu baatyanga ebintu by'abantu abangi tomanyi. Kati tudde wano professionals za njawulo weeziri, tulina basirikale, tulina ba medical doctors, tulina ba council, tulina wano. Mwala googera knowledge wano gy'otalinako kumanya ne batakwambalira. Genda mu engineering, ba engineer abali wano kati gwe masagge n'ebintu. Kati ne wa Allah bwetu wetuli mulimu abatudde wano ng'ewa Allah waakumwanjo ajja kusomereddwa ekwate. Naam. Wasomesa nti omusiraamu akkirizibwa okukola child spacing. Singa mbeera n'enniya eya child spacing nzikirizibwa okukozesa family planning methods. Tulina ebintu bibiri, child spacing ne family planning byanjawulo. Family planning eva mu bazungu eri haramu, obutaagala baana, batawaanya, baleeta obwavu, tetulina fees, tetulina mmere, eri haramu. Naye child spacing okutya abaana okuliraanigana, ekyo obusiraamu bukikkiriza era basahaba baakikolanga ridwanullahi ajmain. Mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah, kunna na'ziru wal Qur'anu yanzilu walau kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu atunyumiza bakolanga child spacing, abaana balime kuliraanigana, ono alime kuba munne kubanga baba bakuzeemu tayinza kuba muto, amanya nti ono muto. Balime kulwanira byakuzanyisa, ono baba akuzeemu munne n'akikaanira ng'akimuwa. Naye baba bengaliraaniganye eŋŋuumi, child spacing. Naye ejjuka enniya zaffe Allah aziraba, kubanga abamu beekweka mu child spacing naye nga yagenda mu mbeera ya kiyudaaya, tayagala baana, alinga bazungu, ayagala kamu mbu bamalawo sente ze bamumalako emirembe. Child spacing ekkirizibwa naye method yeriko obuzibu. Method kyekkirizibwa basahaba gye bakozesanga eya withdraw method, naye lwakuba teri safe, terina garanti nti 100 ku 100. Era ne Nabbi abagamba sallallahu alaihi wasallam nti mugyesiga, yagibagamba nti mugyesiga kubanga n'omuzannyi w'omupiira bamukusasula ssente empya n'enkadde alemese okubateeba ate agweteeba, ng'embeera emususseeko abasajja babanyigiriza olunyigiriza supiidi esusse, n'akola ki? Atategedde bino yalimanya. Atategedde kiba kitegeeza message temukwatako. Tubalabyeko abazungu abazanyi b'omupiira nga bamusasula ssente empya n'enkadde, baamugula buwanana, agenda ogussala gudde eno ne gudde eno mugoloye, bifa nasonga mu sente ga sente zetumuwa ku wiiki ensufu. Kati kyola yiye abagambirawo sallallahu alaihi wasallam nti kale eyo naye mugikozesa naye teri safe, 100 ku 100. Baba kyapasinga bati omupiira ne gutoloka paka mu katimba. Message etegese bulungi basi. Kati weebuuza ekibasesa Naam. Imam, I am confused. I don't know what to do. My parents gave me to a man when I was 17 years, and there was no nikah. But the man had promised to come back and we do nikah. After 10 years now, we have 2 children, but the man refused to come back for nikah. I have taught him, but no change. Imam,
Imam, what should I do? I am confused. Should I leave the man? Mulimu ensonga bbiri mu kibuuzo ekyo. Tebalina nika y'ensonga ennene. 17 age simbi yennungi nnyo era yeekubirizibwa okufumbirirwako omwana omuwala. Kasita asuuka 20 years of age aba afuse mukazi oba tekyali muwala. Era ekimu ku byewuunyisa mu bakama baffe abaatufuga wano ab'e Bungereza, mu lubiri waabwe omwana omuwala taweza myaka 2 nga tannafumbirwa. N'oyo eyakafa yafumbirwa ali 19. Kiziira ewaabwe tokkirizibwa. Ate baatufuga wano. Genda osomeko mu rikodi olabe ewaabwe omwana omuwala mu lubiri mu royal family omuwala taweza 20 nga tannafumbirwa. Guba gwa naggomola akyakolawo kyawe mwagala akaddiwe bafumbiza muto. Fe tugamba ku 17 nga mugamba nti kale olabye wakato kakati baba baatufuga. Oyo akasembayo okufa oyo kati nnaku ezo Queen Elizabeth 19 nakola embaga etagambika kubanga emateeka matuufu bagakopa eno waffe. Ekizibu ekiriwo tewali nika. Ekyokujja okukola omukolo tekyandibadde na buzibu bw'aba nga atuukiriza ewaka endabirira y'omukyala, endabirira y'abaana be, omukyala amuyigiriza eddiini, amuyambyeko okutya Allah. Ebyo biyinza okuba nga bitambudde bulungi kubanga omukolo nga gwo si ekikulu ennyo naye nika. Ekibuuzo ekyo kirimu akantu ak'omutawaana myaka 10 bali mu haramu. Akokeko omutawaana. Era wadde mulina abaana 2 muzimbye n'amaka awovaawo paka ng'okoze nika. Ekitawanya abaana baffe ab'obuwala aga nti bwe nnaavaawo omusajja ajja kuwasa mukazi mulala amuteeke mu nnyumba yange atwale ennyumba tewali buzibu, naye ng'ovudde mu kujemera Allah. Oba wasa omulala wasa oba ennyumba ye agigabe kubanga oli wa bbeeyi n'okusinga ennyumba. Ennyumba teyinza kusinga bbeeyi. Ennyumba teyinza kusingira amateeka ga Allah. Vaayo. Ekikujjayo kiri eki tewali nika. Singa nika ebadde eryokke bino ebirala tetubinaako buzibu. Emyaka gye wafumbirirwako si mibi, n'okuba ntajjanga kukola mukolo si kirina buzibu bw'aba nga atuukiriza. Nga omukyala amutwala nti mukyala, amulabirira amuwa ekitiibwa, tamujooga. Naye akalimu ak'omutawaana keeko tewaliiwo nika. Ekisembayo. What are the different things a Muslim can do to thank Allah for the good things He has done for them, apart from thanking them in prayer? Ashukuru. Okwebaza Allah tabaraka wa taala ibaada. Okwebaza Allah ibaada kusinza. Era musomo mulamba Sheikh waffe Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasimi imamun wa khatib al-Masjid an-Nabawi al-Sharif mukuba imam be Makka be Madina bamita Abdul Muhsin Al-Qasimi. Etumanyi nti Kasimu linnya ate erikika Abdul Muhsin Al-Qasimi. Naye tekigaanira kujjanga linnya kubanga ne nabbi yamuyina sallallahu alaihi wasallam first born wa mutakasimu. Yasomako okutuba nnamba ku nsonga egi. Shukuru. Okwebaza. Biki byenyinza okukola nga neebaza Allah? Tunulira obuntu busatu. Akasooka nisbatu ni'ima ila al-mun'imi. Kino ekyengera si kyange, si magezi gange, si bukujjukujju bwange, Allah yakikoze eki? Yakimpadde. So sinna so maani na diguli kyola nkoze ebyo. Abalina diguli bangi babirina. Olwo abalina diguli ekukusinga balina ebyo. Ndi mu kujjukujju nze nsevinga ne bwe nfuna 10 nsevingako 5. Kyola kati obugagganira bungi. Si kyekyo. Wali abasevinga okusinga tebabirina. Nkeera nzisebaka nyinyuka bukutano bwa kiro ku 11 nga tutuzedda ku mulimo. Ebyo byonna comedy biri byengera
Allah asala obusazi n'akuwa, si kukeera, si kuyiiya, si mukagezi munyu, si kiki, kubanga byonna byogenda otuwa nti ze nsonga kwoyitidde okugaggawala waliwo babikusinza tebannabifuna. Biri byengera gamba bugambi nti togamba nti innama utiituhu ala ilmin indi. Qaruna naggaggawa omulembe gwa nabbi Musa alayhi salam, ekyo kyamuleetera ebimu ku bizibu. Gamba nti gano magezi gange, buno bugagga magezi gange, my knowledge ala ilmin indi. Yagana okwebaza Allah. Ezimu ku mpaji esifuga okwebaza Allah kubimuteekako ti ebyo Allah binange yabimpa, timulimu magezi gange wadde naako. Kasitoga nti ndi mukujukuju bifunye ku magezi gange, knowledge yange, oba wakanyiza Allah obikuwa. Enyinga ey'okubiri istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ebyengera tubikozese bya Allah byayagala. Allah yakuwa ekyengera ky'emmotoka eyo y'amaanyi ya bbeeyi, new model, egenda mu bifo ki, sawuna, kilaabu, webazanyira ludo, oba tumwebaziza. Naye ku muzikiti, ku dhuhuri, nzizeyo ku asiri, wuyo ku subuhi, erabika nnyo mu paakingi z'emizikiti, madalasa, oba webaziza ekyengera. Ennyinga ey'okubiri okukozesa ekyengera mu ebyo Allah byakola ki? Byasiima era nayagala. Istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ekyengera kikozesebwe mu ebyo Allah byayagala era nasiima. Naye aballa abawa ebyengera bya ssente ne mumunyoga nazo ng'olinga mubuuza wampa zaaki? Essente zakuwadde ze zigula baneekolera gyange, zesasula woteeri ez'ebbeeyi mwogenda omujogera, ze zigula emmotoka ez'ebbeeyi mwogenda okuteeka boogenda omujooga nabo. Oba mwebaziza obanga mubuuza nze nakutuma ompe sente kati kankujooga ontegeere. Bakateeka nako nti ne Mungu apata habari, ajja mupata naye ojja kuwulira embaga. Essente kyekimu ku byengera bannange. Essente kwetoololeraku nnyo obulamu bw'omuntu. Dwaliro, kulya, kwambala, okuva obuvi wano okudda eka, sente Allah yazikola nga kwetoololeraku nnyo ebintu by'obulamu bw'omwana Adamu. Tetulina mujooga nazo nga zituwadde. Weegenderezanga nnyo ng'ogenda okufulumya bwoti sente zigenda ku kiki? Allah akyagala, akisiima. Naddala abo baziwadde nga baba ateekayo tafutawulira namu. Kubanga fe abanaku omala kubala tomala gasoola butyo. Omala kubala olire teziriiwa ate omale nga zijaajamye, niye abazirina. Waliwo abaami ayingira mu supermarket olw'okuba nnyingi, ekimunyumira n'asula ku kagaali. Atuuka ewaka ajja ati ambuuza emmere y'embwa waleese yaki, ate nagirabye mugisuule naye nga tegulika eri emitwalo 325. Yasaako buki, talina budde. Esooka ali ku ssimu atambula muli basulako ki. Waliwo asindika eggaali, bw'atuuka ali ateekayo kaadi tamanyi naasasudde mmeka. Jamani, ntya Allah tabaraka wa taala. Ekyo kyengera leka kikozesa bubi okukikujjako ate myalwawo. Ezo sente zikujjako. Namba 3 atalaffudhu, okwatula. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Ay Allah, nkusaba onzikirize nkwebaza ebyengera byompadde. Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam yayogera bw'atyo, Allah amutunyumiza. Yimukako ekiro saleera akeeza omugende nti ay Allah, nva kusalira akabiri kwebaza sente ze wampa, nva kusalira akabiri kwebaza health gye wampa, ndi mulamu sina wannuma. Nsaddira akabiri zino kukwebaza matu gange ngawulira bulungi, maaso gange galaba bulungi. Ate nabambalooza ebyengera biri wala nnyo. Ekyengera ky'amaaso kutunula ku ebyo Allah byayagala. Bw'otunula ku byatayagala oba obuuza nti wampa gaaki. Ekyengera ky'amatu kuwulira byayagala. Buli wowuliza byatayagala
oba muyagala pata baali ajja pata ekyengera ky'emikono biki by'okwatamu otogonyola biki ebyo bya halaali buli okwata ku biri haramu oba nga ategeeza oba ogunzijjako mu accident bagutemeko gutwala ogunzi tibinkwatako ekyengera ky'amagulu gatambula galaga wa wali omuwala gwe nalabye mubalagavu gatambula galaga wa ngenda ku salaati subuhi ngenda mu dalasa ekimu ku Allah byayagala akulabeko ng'omwebaza ebyengera byakuwadde kubikozesa mu byayagala kubikozesa mu byayagala niba okwata bukwasi laptop n'ogiwa omwana wo ogenda okuyitako mu bedroom ye ng'eyajjula enfuufu eryawo otagikwata nako ogimulekera kanjiwa abalina amagezi tosala kumumanyira mpampapapa niye ogenda okuyitawo aginyiga ataddeko Quran alina byawandiika naki alhamdulillah sibe guli niye ogisanga yonna yagubadde yali etukula era oga nti leeta emaali yange bwatu naffe Allah ajja bitujjako tumujooga nabyo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh